Kansubira nti muli mulungi yonna eyo gye musinzira kubanga ate mwekumira ku Fifi Jayiranyisa akamuda kikero yennyini mbeera nga ntuuse n'amawulire agayugumiza podium olw'eggulo luno lwennyini gwe wenna eyakatweyungako mukwano nja kusaba tewesikamu kola bukozi banno kye baakola edda kyekyaki ekyo kyekyokuba nga ate osubscribinga ku channel yaffe buli lwe tuba nga ate tutaddeyo wano eno video osobole okuba nga mwana tuweerabirako obeere ng'omanya ebiri mu ggwanga oba oliawo ebiyugumiza social media olunaku olwaleero si birala ge mawulire ga mwana mulenzi amanyiddwa nga Bajjo era ng'ererya Bajjo kkozi lya nsimbi oba ly'erinnya lyakozesa mu bizinesi wabula ate ag'obuzaale ye Andrew Mukasa ono nno ye nannyini Bajjo Events era ng'ono avuddeyo bw'atyo n'ate ebifaananyi ebiraga nti ono agenze n'akyala mu maka ga kipenzi we gye bamuzaala ekibeyibe ekirungi n'aba nga ate akyalayo era nga kino kireetedde abantu bangi okusekera omukyala amanyiddwa nga Nakangubi Jennifer ag'obuzaale ate ng'osobola okumuyita full figure akukolera program emanyiddwa nga Full Blast wali ku Bukedde TV ate nga takoma awo ono ye yeewaayo okusensibula buli kiramu ku social media atamanyi full figure gwe nga toli mu Uganda Bajjo ye bw'atyo bw'akikoze era nga bw'atyo bw'akigadde aggyeyo akaweta mwana tukankusibidde awo n'abeera nga ate akateeka ku mwana muwala oyo bingi byogeddwa olunaku olwaleero ku Bajjo kyakoze era nga bangi buli omu awadde endowooza ye n'entegeera ye abasinga obungi bavuddeyo ne basaasira mwana muwala ono ne bamutegeeza nga bwe yeetulisizzaako bbomu ate abamu ne bamutenda okuba omuzira ne bagamba nti ani oyo ayinza okuba nga ate yeewaayo okuba nga ate abeera mujja wa fulufiga naye bamuyingira mu matwale ge naye ate kinajjukirwa nti Bajjo yaliko mukwano ne fulufiga ne bitagenda bulungi mu kusookera ddala era baali bakaddiŋŋana buddiŋŋanyi era nga wenjogeera omukwano gubadde gubasaza mu kabu ababiri abo bano nno babadde batambuza emirimu gyabwe politically n'emirimu emirala babiri nga tebateŋŋana Bajjo waabeera fulu waabeera Bajjo kyalyako fulu kyalyako kwegamba ng'omukwano gugendera ddala bulungi era mu process eyo yennyini fulu figa we yasinzira okutegeeza eggwanga nga bwali olubuto weewaawo agali mu nkubo gagamba olubuto si lwa Bajjo era nga wenjogerera baayawukana ebbanga ate era si ddene nnyo emabega teriwerera ddala tono nnyo nga bw'okiwulira kubanga byonna byenjogerako bibaddewo recently mu mwaka guno gwennyini ogwa 2020 bano boolaba babadde batuvuga speed combination ya Bajjo ne full figure ebadde esuula abantu bangi eddalu nga bw'okiwulira naye ate enjawukana yaabwe oba oliawo yawewezaako kubamu kyennyeza kubanga ngamba kubanga bano ababiri it was really a terrible combination naye kyennyeza okubanga nkugamba ye tata Flower tekimulobedde kubanga ate alumya mama Flower mu ngeri emu oba endala bw'atyo n'amubako omuggo gwa mwana muwala nga bw'omulengera bw'atyo wanyira bw'ashanana bwanekedde yasobodde okubanga ate ajja abeere nga ayambala engatto za mwana muwala full figure zabaddemu mu nsonga y'obufumbo era ngono yamutuulidde mu katebe Bajjo kyataakola ewa fulu ate akikoze eno hanti yeri teyakyala mu butongole era teyayanjula naye ewoono atekinze step ahead bw'atyo n'abeera nga akyala era nga kati avudde katebe k'abanoonya alesseeyo nno bangi abawererako ddala ba Abitex abalesseeyo bangi abaami ba celebrities abakyali singa omudakiika eno ba Pastor Mondo tetunulaba ku bakyala baabwe Bajjo ye nno ayolesezza obusajja bw'atyo n'agamba waaye ekintu kino kambeere nga nkitwalira ddala mu maaso ngera wobalaba awo nkugambye omukwano gwali gubasazizzaako mu kabu era nga wobatuukako tobuuza na kubuuza omanyirawo nti eno item ewedde emirimu naye kyonna kyekiri obulamu bulina okuba nga ate bubeera bugendera ddala mu maaso oluvannyuma lw'okwawukana ne full figure we Nakangubi mwanattu bw'atyo ye n'aba nga ate yeyiyayiya ng'era omusajja waabeera wabula ate full figure tekimulobedde ye ng'omuntu mu mbeera eyo ebadde egenda mu maaso kuvaayo bw'atyo n'abeera nga ayongera okwegumya era ng'ono agenzi wali ku Facebook page ye n'awandikako I'm beautiful and I know it nze alina akazigo kwegamba atugambye nti mulungi era nga omanyi nti 10 terikyawa omu bangi bavuddeyo bwe batyo ne batandika kubanga bamugumya ne bamutegeeza nti wama full you're beautiful biki tofaayo ojja kuba bulungi oli mulungi nze nkwagalye kugamba bamugumiza bangi era n'abamuvuddemu bangi wabula abatenze mwana muwala obuvumu bo bangi era nga bakyamutendera ddala obuvumu oyingira otya mu ngato za full figure Nakangubi gw'omanyi obulungi naye obwo bwe bulamu bw'ensi eno omuntu waba teyakutonderwa kubeera muba temujja kubeera Bajjo waba wafulu era alikwate kubona ddayo kubanga era yagenda okubanga akola akadda nyuma nga yali yayitirayo okodda jukira amazzi gakulukutira gye gali gakoze eki gye gali gakulukutiddeko kakati ebyo n'ebisinga kaawo gwe teera buterezi wano ku Fifi Jayinja kuba ate nga nnyongera okubanga
okubanga nkuweereza munange ate nga mu lunaku luno lwennyini olwaleero ye Mama Fiina bw'atyo bw'alabiseeko n'omwagalwa we abangi gwe tubadde tutamanyi oba abangi gwe babadde batamanyi. Kinajjukirwa nti ono emabegako yaganzako ku mwami Bambi bw'atyo n'amufaako naye ate waayita akabanga era n'atulaga omwami omulala bwe batyo n'okuwoowa ne bawoowa. Kaakati eddakiika eno yennyini ono ye mwami we omujja omulala ono mulala nno era ng'ono alabiseeko mu maaso ga kamera oluvannyuma lw'okubanga abadde azze okukungubaga kitaawe eyafudde mu bufunze ssezaala wa Mama Fiina. Kitalo nnyo, kitalo ddala eruuyi eyo bitalo byerere. Naye nga kinajjukirwa nti omwami ono tawangalira wano mu ggwanga erya Uganda munange yalabiseeko bulabisi era nga abasinga obungi babadde tebamutegeera oba tebamulabangako naye nga kyo kibadde kyeraga lwatu nti Mama Fiina abadde nga mu mukwano. Kaakati ye bw'atyo bwafaanana era nga bwe batyo basobodde okubanga bafaanana. Mbadde Fifi nga bulijjo okuweereza ate era takuumira mpeera yongera okubanga abankuumira mbaagala nnyo mwena abaakatweyungako nsanyusa okubanga ate mbalabako wano ku channel yaffe Enganzi. Mubeere bulungi mweraba.